We'll go Pastor Brian. Hello, lovely people. I'm so glad to be here. And I'm excited that Pastor Bugembe is making 20 years. I'm so humbled. Atugambye tugattemu Oluganda. Balamusaako abooluganda mwenna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bwe babagambye erinnya lyange nze Brian Lubega. Njagala okwebaza Mukama ku lwa Pastor Bugembe. 20 years. Nina bingi bye mulabiddeko. Bwe nali ntandika olugendo lwange luno nga nfulumizzaayo oluyimba lwe bayita Nnuŋŋamya. Pastor Bugembe ye yasooka okumpita mu bayimbi bonna ewuwe. Pastor Bugembe nangiftinga with a lovely suit. Yali ya blue and it was very good. I pray that God will bless you. Nasaba nangaawo ne tulya lunch. We had a good time. Naye byendabye ebisinga bye bino nti Pastor Bugembe ayina a fearless heart. Emyaka 2 tosobola gitambuliramu ng'oli mutiitiizi. Ye musajja alina omutima ogw'empologoma. Kuba Bayibuli egamba batuukirivu balinganga empologoma. So he has this lion kind of heart that dares, that dreams, that risks. He's a risk taker. Era olumu mutunuulira bwe ngamba naye oba akikola atya. Nze ebigere byange olumu nninnya mu mazzi naye nga nninnya nzijayo bwe nti. Naye ye bw'alinnyira ddala alinnyirayo ddala. Ye yasooka okumpita ku worship night. I remember that season wherever I served. Neesanga nga buli lwe namalanga okuweereza nga abantu bansabira. Buli lwe namala mu season eyo nga they were praying the same thing. I went to several concerts. There were about 6. But every time I ministered, they prayed for me. Naye nga ye yasooka okukikola. So y'omuntu akkiririza mu bantu. Ali strict. Ate naye alina ne softness ku ye. Omuntu gy'atayinza kulaba naye nga is a very strict person, excellent person, a loving person. Kubanga music bw'atabeeramu certain gundi ne bw'oba oyimba ebyakabi naye nga toyagaliza tokola ki. Ye muntu ayagaliza, ye muntu ayagala, ye muntu azzaamu abalala amaanyi. Ku mbaga yange namwekanga weziri tewajja. Ku mbaga yange namwekanga nga zze n'atukuba awo omuziki. Musumba myaka 10 mu bufumbo. Nkulinze Musumba. Nange neesunga okurivenjinga okuyimba ku mbagayo. Naye Musumba olina kyogamba? Akazindalo kange akange kafu. Myaka 10 ng'okola ki? Congratulations. Amen. Ate nava ku mbaga ye nga mpulira nzaddako. So 10 years, wow. Neba n'emyaka Abachina bagikwata bidduka. Kange kafu. So ye musajja akuwa omutima okubeera nga osigala odaringa. Era Musumba weebale kubeera nga olina omutima ogwo oguriskinga ate tatya kunyumya na muntu. Zijukira lumu kano kasitole kalala. Twagenda Embaale eyo ne Musumba. Bwe tutuuka okuvaayo Musumba nagamba Brian kasita osigala wano owedde. Linnya mu mmotoka yange tugende kubanga tojja kumalako. So Musumba n'anvuga n'anzija Embaale n'andeeta ewaka waffe n'antuusaawo ebiro ebyo saayina mmotoka. Era Musumba nkwebaza. Nze kyensinga okwebazaako wadde abalala bonna celebrating music. I think for me I celebrate the foundation of it. Love, care, and the desire to bring people to the Lord. So for me, that is the greatest heartfelt celebration that I feel. Nti bangi boolese mu Bwakabaka. Tokubye bukubi muziki. Bangi abayingidde
mu bwakabaka bwa Katonda. Amen. Can we clap for Brian? Now, before we continue, Damascus, abantu bayinza okuba nga tebamanyi kayimba kuyimba all the songs we have with Pastor. So tuyimbe Pastor Brian awujja tuyisizamu kanungamyawo. Ndoze era kanneebalize ddala. Pastor yampandiikira akayimba recently that has been, I think, the most trending song in the gospel. Very well, the song that resurrected a withering. Carrie, are you okay? Bakaita very well. How are you, dear? Are you okay? Esala zikola. Oli otya munange. Are you okay? Esala zikola. Interesting. Yes. Musumba Brian. Oba nnyimbe Musumba lw'ayagala ennyo. Linda Yesu, linda Yesu, muyimbe. Yalina manyi agayamba abakoye. Linda Yesu. Exactly. Can we clap for that as well? Uncle